ebibi n'ebirungi bina kye bigasa eri omukkiriza. Nga naawe bw'okkiriza omwana wo agende mu bibuuzo by'omanyi nti bikakali n'omugumya bugumya nga tunajjamu abaana ne tubakuza ne tubafuula abantu, okeera ku makya n'omwejjako nga tomukyawa n'omugaba ku ssomero, n'akaaba n'akugoberera n'odduka n'oyingira emmotoka n'asigala ku ssomero. Si lwakubanga omukyawa, ayina kuyita mu ssomero bw'aba ayagala okubeeramu omuntu, n'omuddukako. Ekivaamu n'amanyiira nti eyo gy'alina okubeera, kati n'atandika kulindanga parents visits day, n'ogendangayo n'omulaba n'ovaayo kati nga takyakaaba, n'akugamba naye nga tuli bubi, n'akubulira endya, n'akubulira ensula. Ewaka mulina ebisenge bingi tebeefuutiika, naye otuuka omwana gy'asula nga bali muli beepanze ku ddeeka, tojja kuleeta lugezigezi omwana tajafuna luumu ye bw'omu. Ne balyoka bakola waaka ne lwawummudde era n'aleeta entuumo ya waaka. Bw'oba omwagala nnyo olina omuleka n'abikola. Bw'oba weefuula amwagala naye nga tookumwagalako, kugenda kutegerekeka maaso nti wali musiru, mugambe tokola bintu bino wamma, omwana wange bamufuula ndogoyi, obaddeyo ng'osoma, kati ate bakuwadde ne gina emigugu gya bino ebintu. Omuleka n'akiyitamu, bikolebwa lwa bulungi. Gwe gw'oba okimanyi nti byonna byayitamu bikolebwa olw'obulungi, oba nnyina gwe njogera naye. Kati naawe Katonda akuleka akimanyi bikolebwa olw'obulungi, togenda kufiira mu mbeera egenda kukoma. Katonda nga bw'ali omulamu